Pulezidenti Museveni yabaddeyo ku ludda olwa NRM era n'abategeeza bingi bye bagenda okubanga babakolera. Yabagambye nti ono gwe tuleese gwe mulina okuba nti mugenda maaso n'okulonda agende maaso n'okuba ng'abayamba okuba nti atuusa butereevu obubaka bwammwe gye tuli eno okusobola naffe nga gavumenti okubayamba era n'abasuubiza ebintu nyingi. Mukulembeze w'eggwanga bwe bagenda mu bitundu ng'ebyo ayogera ku nsonga y'amasomero, ayogera ku nsonga y'enguudo, ayogera ku nsonga nyingi n'obwetaavu abantu bwe baba balina. Naye ate era kampeyini zo nga bwe nakutegeezezza olunaku olw'eggulo nti ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ate naye bwe yabaddeeyo yayogedde nnyo ensonga ekwata ku kye bayita obuli bw'enguzi era n'agamba nti abo bonna abatagenda kuba nti baba nga bagumu nnyo ku nsonga y'enguzi temubaleeta. Naye si bokka bali mu lwokaano, njagala okutegeeza nti omubaka owa UPC gwe yaleese y'omu ku abo ababadde bagenda maaso n'okubeera ku mwanjo mu kaseera kali nga Cecilia Ogwal akyali mulamu era nga yeesimbawo mu kitundu ekyo, nti era ebiseera ebisinga obungi abadde abula kata oba oli awo mumegge. Kakati leese eno erimu abantu abamaanyi bangi okuli owa UPC, okuli owa FDC alina ensonga y'okuba nti agenda kuddira maama we mu bigere, ate n'okuli wa NUP n'owa NRM kubanga bano bo abakulembeze b'ebibiina ebyo nabo bagenzeeyo ate ne basika crowds mu ngeri emu oba endala, ekitulowoozesa nti akalulu kano kagenda kubeera nga si kangu nnyo eri abasuubira nti kayinza okubabeerera akangu. Naye ababaka bangi, baminisita bangi beegase ku mukulembeze w'eggwanga nga banoonyeza owa NRM akalulu mu kitundu ekyo. Dynamics ekitundu ekyo si nnyangu nnyo olw'ensonga nti aba UPC nabo balinayo amaanyi mangi olw'ensonga ya mukulu Obote abajjukira obulungi yaliko omukulembeze w'eggwanga lino Uganda, naye ng'ate mu kaseera mu kitundu ekyo batera okukola obulungi. UPC nabwe ekito eyina amaanyi. NRM olw'okuba nti ye gavumenti eri mu buyinza naye toyinza kugisussa, naye eyina enteekateeka zaayo, oyinza okwesanga nga naye ekoseza amaanyi amayitirivu. Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bwe yagenzeeyo yakuŋŋaanyiza abantu bangi era n'abategeeza nti balina genda maaso nakubanga balonda wa NUP. Kakati amaanyi oba embiranye eri wakati waabo aba UPC, wakati wa NUP, wakati wa NRM ne wakati wa FDC, nenga ne ba independent mwe bali mu kalulu kano ng'ate nabo babadde bakyala b'amaanyi. Tulinde tulabe embeera nga bw'eneebeera mu kalulu kano ak'Edokolo okujjuza ekifo ekya Cecilia Ogwal eyava mu bulamu bw'ensi eno omwezi ogwa January bwe twali tugutandikaawo. Tebyali birungi naye ate enteekateeka yeeyo egenda mu maaso. Tulinze tulabe embeera bw'eneebeera. Era mu ngeri enjawulo President Kyagulanyi ntegeeza President w'ekibiina kya NUP yasinkanye caucus ya babaka aba NUP. Abamu tebasobodde kujja